okulwana okulungi webale kulwanirira Bwakabaka Mukama akuwe ekyumula ekyemirembe. Bamaama twanguwe twagala kubira biringa nangwe bamaama ne bakojja abazzukulu nsaba tusembeyo ate tujja eri kyaki. Abazzukulu mujje tusibule jjajja ebigagu byabadde atuwa. Maama nsaba tusituke ne bakojja tusibule mukwano gwaffe. Abazzukulu tusembaba Penja United nga mikwano gya Dorothy namwe mujja. Wendaba bakate bange mwenna abakuŋŋaanye wano olwaleero mu nnaku ennyingi kitalo nnyo kitalo ddala ekyokuviibwako mukadde waffe ono. Amanya gange nze Brigadier General Byuma John Kimbugwe, mpangaala ne mukulu Ssennoga, tukoze wamu emirimu mu gavumenti nga tetunnawummula. Mukadde waffe ono agalamidde maaso gaffe wano olwaleero yabeera mukadde wange okuva lwe natandika omulaba. Ekyomukisa omubi twasisinkananga mulwadde ng'ali wa muganda wange Ssennoga oyo. Omukadde ono Ssennoga yamubulira ebinkwatako n'anzaala n'aba musanyufu nnyo nze olw'okubeera nti nali mukadde kumpi ng'omukadde wa Ssennoga nga tuli mu lutalo olw'okununula eggwanga lino. Era abamulaba mukiraba nti twali tumukulembeddeko ku myaka, kale nga tumusembeza, nga tumugumya, nga tumulagirira biki ebyokukola. Muzeeyi ono tumwebaza lwa nsonga kubanga yatukuza bulungi nnyo. Ebyokulabirako abirese nga tubirabira mu baana nga Ssennoga. Kubaffe abamanyi Ssennoga n'abalala ndowooza bwe mutyo bwe muli. Okuzaala abaana ate n'abeera nga abafaako abalaga ekyokukola nga Reverend waffe olwaleero bwabadde ayogera ku baami abamu abatalabirira baana n'azaala n'alekaawo, ate bw'aba omuwala ne yeetaaga ebyo ebigenda okumuvaamu. So ekyo mukadde waffe ono tukimwebabiza kubanga tukirina. Ngumya baganda bange bonna abaviiriddwako taata wammwe nti mugume. Bwe luba lugendo mulutandise, mulina kuguma kubanga Mukama eyatuwa mukadde waffe ono era yamutuggyeko n'amuyita okudda ewuwe. So tulina kuguma. Obudde bwe mulimu tubulaba essaawa zino kubanga bangi mwali mubaddeko mu kiseera nga kino nga tufiiriddwa. Era tuleke ebitugwanira okukola ne tukola ebitatugwanira kukola. Njagala ombuulize muliraano awo byokola bye bikugwanira okukola oba si bye bikugwanira? Awo wali message yokka Mukama gy'antumye okugabana gye tuli. Tukola ebitugwanira oba tukola bitatugwanira? Omuntu okimanyidde ddala bulungi nnyo nti olibeera mu nsi naye olikola otya? Oligivaamu. Byekugwanira okukola ng'oli mu nsi byokola okusobola okutuukiriza ebyo bitakugwanira kola. Mukadde waffe Kitunzi ayogedde ku bulamu, mpuliriza bulungi.
omuntu nga alima ekitooke ne kinyirira naye nga ye afaanananga olusubi. Kwe kukola ebitakugwanira n'oleka ebikola ki naye ng'abaana tabalabirira ngaani nga kitaawe. Eggulo nasanze obuzibu bw'otalabanga sewo muganda ng'onalebu nabaddeko mu kibuga ky'ewabwe eri gy'osiiba. Naye bwe nabaddeeyo kirungi nabadde ne mukyala wange mukyala bwanika kati tuba tukkirira amadaala twabadde mu bizimbe waggulu eyo nendaba akaana kato nendabya ddala valentine wange nga kawalampa amadaala kati okukkirira nga ndaba bikatabuseeko nenja nkagamba jangu kusituleko nenkakwata netukkirira amadaala netukka netutuuka wansi. Omukyala yabadde wansi nga ndaba nsitula akaana nzikirira yabyogedde mpolampola kumba abigamba mukyala musajja wabuvunaanyizibwa oyo anyuma okuzaalirwa abaana. Abasajja abamu bazadde abaana tebamanyi kyakukola ku baana be bazaala. Nozaala abaana nolekaawo olinda lwe bali kugamba nti munange dadi yenda kwanjula kakati nolemerera okumanya ekyolina okukola ng'omuganda, nolemerera okumanya ekyolina okukola nga mukasi, nolemerera okumanya ekyolina okukola ng'omusajja. Ngamba abaana abo olumu gye ngenda okwogera eri abavubuka nga bali mu holide nga mu biro bino bwaba waliwo abaana abali wano kankiyisizeewo wano gwe bw'oba wawumudde nga wazze waka ky'oba okola kiri kimu. Mwana wange leka maama ayale obuliri leka ayere olujja muleke yayose ebintu gwe teekateeka fiizi ze zinakuzaayo. Ndowooza kye ngamba message etegerekeza. Omwana abeera wabiranyawo ti muntu taata byokola bikugwanira nga taata. Alo tukola ebitugwanira okukola ebitatugwanira kukola tuleka ebitugwanira okukola netukola ebitatugwanira gira ki. Omuntu n'omulaba nga omusuubidde okubeera obuvunaanyizibwa saagala kwogera ku byabukulembeze nga sovereignty bill ebyo si byange abyogerako babano bazze wano naye bye mukola bye bibago waliwo gye mpita wangi bwe bandabako nga bavunna amafaaza nga batandika okuwa penitensiye nze nali mbafunyeeko abeenenya so omusi babiri naye olwokuba nti bwe tusoma n'ebyekire nakyo badde osobola okulaba nti taata abeerawo. Ekyo Ssaaba Lincoln akiyigirizaako nnyo. Weebale nnyo newankubadde bubadde buvunaanyizibwa bwo naye si buli omuntu akikola. Era ndowooza ne taata wawumulidde nga akkiriza nti ddala omulimu gukoze. Nsaba taata byonna bye mukoledde Mukama asinzire ku ebyo abongera ate nammwe obuwangaazi. Nsaba taata bye yakola obulungi Katonda abimuwemu empeera naye ate bye yakola obubi ng'omwana w'omuntu Mukama amusaasire. Bassebo ne bannyabo nzirayo nga mbeebaza obuwagizi bwe mwampa. Mwebale okulonda bannaddiini bakitaffe abali wano mu buli layini mu buli nzikiriza mwebale nnyo mwebalire ddala. Ekyamazima akalulu twakawangula era nga 15 olwokutaano olujja ngenda kulayira ng'omubaka w'ekitundu kino. Naye munzikirize na kino nkibabuulire, waliwo kye bayita eddembe ate zino zaali mpaka. Waliwo omuntu omu eyasanjaga abaana omwezi oguwedde emisana nga buli omwezi ekola ki eraba. Naye olw'eddembe eryo yatwalibwa mu kkooti era n'awoza era ng'asuubira okusinga newankubadde abalamuzi baasalawo nti ddala yatta era ne kumusinga. Kati waliwo eddembe. Bennamegga tebakkiriza era kyamazima ekiriwo bampaabira nti nabba akalulu
naye nga mubijjukira be batambulanga bagamba nti bagenda kukola ki, naye ne mbagamba nti ebyakatonda biba byaki, ekyamazima ddembe lyabwe. Naye njagala okubawa obweyamu n'obugumu n'obubakakasa nti ebyo bibaawo, tugenda bawangulirayo nayo mu kkooti, kubanga neetegese buki, nze neetegeka bulungi, ebisigadde ne mbirekera Katonda. Nze ng'omwana w'omuntu bye nnyina okukola, amapensa ge nnyina okunyiga gonna naganyize, kaakati ebisigadde byakaki, naye nga nabawangula. Ate bwe naabawangula ku luno bagenda kunsasula, bagenda kukola ki, kuba ebintu ebyo mbikooye. Rawundi 3 omuntu omuwangula takoowa banaye n'ebigambo ebyo. Omukolo ogw'okwebaza obuwanguzi sinaba gutegeka, naye nja gutegeka era mbayite tujaguze buki. Naye ku Lwokutaano wo ngenda kulayira wakati w'essaawa 9 n'essaawa 12. Tutandika Lwakusatu naye erinnya eryange lya Lwakutaano. N'ebigambo ebyo nsaba nkomaawo, twakuumye bubisi Abasajja Kabaka. Webale nnyo, webale ddala omubaka w'ekitundu kino. Netwakuba nabo emmundu likyo weelaba. Kansabe twetoolole bulungi. Laba tuwanike waggulu nga tugamba nti taata Mukama kuwa ekiwummulo eky'emirembe. Mukkirize ate tugenze embuga. Kansabe Obwakabaka nga bujja buteekeko ekimuli nga bukulembeddwa mukadde waffe w'essaza. Weindaba jakusaba bamaama nammwe nga mweteeka mpola mpola. Kansabe ekanisa ejje abazzukulu mutuwe space. Nja kusaba ne mukadde waffe Reverend Father tujje ffenna tugenda kugazika kimuli. Mwendi ogamba oti